Museveni ne Otafireye balwana bonna bamanyiganye ebbanga ddene. Otafireye okuva ayinza omubala mu ministry ezisukka mu 5. Tubire ddala Otafireye ng'akyali ku lutinga abantu mu NASA mu fulo NASA eyo ndoozi omuntu gye yandyagadde okuviira ddala nti Otafireye yayina ebbaala mwe yali ku lutingira ng'abalwanyi abafulo NASA ate nga naye munywi mulungi ani nga bwe gugaaniramu yagwenywera Otafireye yatakkiriza gusule mu bbanga. So Otafireye avudde wala n'ensonga ezo era bw'oba omubala mu balwanyi balwawo nomuwa ranka gy'aliko kaakati era Major General naye balwawo yandibadde General omujjuvu of course ayinza ogituukako kuba webigenda wano Museveni talina bajjeno balala bamaanyi benkanaani Otafireye ate amubaddeko ku lusegere nga tebanatandika nakulonda 96 Otafireye yali minisita mu 96 oyo okulonda kwe buli kulonda kwe kusinga kulimu obuvuyo okwa Otafireye naye kwa presidential kwa Semogerere yakola effujjo lingi uwe nga tayagalayo ba DP bagendeyo era mubamu ku bagendayo yoyo Francis Matovu abamu kubayita Buto Bismarck emiggo emiggo kati ne bakola ki naye weewuunye essaawa yatuuka ne bakwatagana ne General Kayindo Otafireye si mwangu nze okulaba ku bukambwe obwasooka obwa Otafireye baali bagambye wamba bamuzeeyo Tanzania ng'olutalo lumulemye Museveni yakwatanga abantu n'amuwagira n'amulyamu olukwe n'amuvaako ne bakwata omulala. Ani yalyanga President Museveni yabalyangamu enkwe? Yes, yasooka kuwagira wamba Professor Mulamba awambe Congo ng'olubalwanyisa ani? Nga balwanyisa yali ono omugenzi nga tataata we tannaba kugira Laurent Kabila. Ate Museveni n'amulyamu ate olukwera. Kati bajja okuwagira Laurent Kabila anti kati mubayeekera eno Eastern Congo yalimu abayeekera gye baatandikira yeri beesi y'abayeekera nga balemeddwe okutuuka ekinsasha naye nga ne gavumenti etuuka Congo n'okulonda ku nduli okwaggwa okw'emirundi 2 kwa Sesekedi abano abeeno tebalonda era bo balinga abali mu nsi endala eyaabwe naye nga batwalibwa gavumenti eri eye Khartoum ekinsasha kakati Katumba Jeno Katumba baleeta ennyonyi emutwale yanjawulo etwale professor wamba Tanzania netokota ennaku 3 nga tagenda nga lwaki ng'agaaniddewo talina gy'alaga. President Museveni alagidde bamugyeyo. President yalina Katumba n'amulemwa. Jeno Otafireye bwe yajja teyabuuza na kintu kyonna manye ebigambo bye mavi yakoko n'amukwata jeeke n'amuteekamu netokota n'avaayo. Kayindo Otafireye bw'ati bwe yakola kati oyo ye Otafireye tali mu bintu nti ate omubuulira talina buntu bw'agamba nti kino kikyamu kiba kikyamu. We yayogera wano nga bali ku simanyi muhozi project yaga nti ffe twalwana kuleeta mwana oyo mwana wo taweteeka eri tutubuulira. Kati Museveni yamanya engeri gyakwatamu abantu be n'abateeka mu layini. Walingawo abasajja abajasa abalalulalu nga ye bwajjamuga nti njagala kino bakazini abo bonna bajeeti n'amugamba nti kino walabanga agundi yawumula ani Jeno Kasiri eggwanga yamugamba mpumudde ne sente nziridde ziweddewo njagala mulimu namuwa commander reserve force Buganda region n'akola naye nga akola nga ate ali mu active nga bw'omuleetako effujjo ali kukolako ng'alinga ali mu active service yayokya tractor mujjukira bulungi ne bamugamba nti jangu mu kkooti n'agamba nzikiriza mmale kukwata gwe yabadde alese tractor wa nzije naye ettaka lya mukazi wange yalindekera ali bweru nze ndikuuma kali ate mumujja na tractor nja kugisasula senga muleeta bamuleetayo tebamuleeta n'akwata ennyumba mu kizungu awo n'agibeeramu ne bagamba nti ennyumba ya Munnakenya giveemu. Kaweesa n'amugamba tugenda kujjayo n'amugamba okujja jangu naye ojja ne pick up etwala emirambo gye.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Esobiddwa ku ngeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku simu noti 705 351 726 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Kwezi Media Group wamu ne Megatron baniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama twabasuubiza nti tugenda kumuleetanga omulundi gumu buli weeki olwokusatu era atuleetera ebyo ebyaliwo ebiribaawo ne byasuubira okubaawo mu maaso. Kale nno twebaza Katonda nti nno akyamutaddewo era akyamuwadde obulamu bwe tutamuggyaamu bino twejjusa mukulu tamale mirundi twamukenenulamu byonna ne tubifuna. Kati Mukama yatuwa Siraaje naye tulina omukenenulamu byonna nga Mukama akyamutuwadde nga mulamu si busooka obuze ku batulaba. Abatulaba bonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo. Abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire. Wiiki eno tusufiiriddwa munnamawulire munnaffe Saalongo John. Yabikanya abantu nga akubikira ate n'osanyuka nga ataddemu eggono naye naffe katumubike tusaasire famire ye nti Katonda olwaliro naye lubadde luli lwakumubika. So abalala abafuniddemu nnyo nga omupoliisi eyagumira enkuba bamujja n'oluyi yafunye okusiimibwa kuva wa IGP. Waliwo n'omupoliisi omulala wiiki emu eyakubwa empi omukyala yeeyita abeeni bamwegaanyi nenyina n'agaana omweyimirira ali luzira asusse. So ekyo kyakuyiga nnyo okuba nti omuntu yeeyisa bulungi. Poliisi omuntu okugjayo nti weeyisa bulungi olina okwesunako kuba poliisi efunye erinnya bbi mu bintu bingi. Buli ripooti evaayo eraga nti yesinga obubi, so si kyangu okubeera awo. Kale nno bwetube tugenda okutandika ne mukulu Siraaje Lubwama wabula nyongero bajjukiza nti nno aba Genuine Estate wali Wakiso tulina poloti nno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tulina polotisi ate ku miwendo emirungi. Kale bw'obanga gy'oli ng'oyagala poloti gwe nkubira bukubizi ssimu nti nno kwezi twagala kugenda ku Genuine Estate nti nja kubatwala ate bw'olaba nkututte manya nti nno ekintu kyekiikyo. Genuine Estate balina poloti ezizimbwamu ennyumba, balina poloti ezizimbwamu amasomero, balina poloti ezikola farm, balina poloti ezizimbwako obutale, amakanisa n'ebintu ebirala byonna. Kakati gwe bw'obanga gy'oli akasente ko kakuŋŋaanya bulungi genda ku Genuine Estate wali Wakiso ku Genuine House oyogere n'abakulu bajja kuwa ekigambo kyennyini ekituufu. Ate nze kasita nkutegeeza
mba nkutegeezezza omanya nti nno tekirimu bwezigoolo. Kakati bw'obanga ogenda ku genuine estate osobola obakubirako okusimu nobuga nti bani mwami Kwezi yaŋŋambye nti nzije ettaka weerire ate lya layisi, n'olw'ensonga eyo bannange mbasaba munsaasire tulabe bwe tunaakola. Bajja kuwa poloti. Kakati njagala okubawa ennamba eno eri 0759 955 M26 noti 759 955 M26 oba noti 39 3 19 39 69 noti 39 3 19 39 69 be ba genuine estate wali ewakiso mugende babawe ettaka. Gwe buli lwoba ogenda okusayininga ettaka nange nkubiraako ngene nfunika komisioni kange tutambule bulungi ate nze nja okuwolereza ng'ogamba nti waliwo ekitatambudde bulungi ate nanze nja okubeera omuyimaawo. Mukulu Siraaji, ensonga oziwulidde omwana asanyusibwa awulidde nga njogera ku ka komisioni tamanyi nti nno ndi ku mulamwa nnyo. Kamishoni koogereko. Siyinza butakoogerako. Nange nina ebibanja bibiri byentunda. Biri ludda. Nakaseke ekasatu. Sente mmeka? Ekizintuuza zaali 5 baŋŋambye Lwabogo yayingiramu ezange n'alya 2 kati simanyi yakutunda ziriwo eyo nvu. Oyina ebyapa? Ttaka lya Kabaka. Kibanja. Oyagala kutunda bibyovu eyo. Then nembuya ninawo nyumba lumu 12 kuliko amaduuka 2 nawo ntundawo njagala kola somero nzadde abaana abazzukulu zimbe essomero tandikaawo ndibbule nyumba yali ya maama mbubbule maama wange kuba yaŋŋamba zaala abaana banyinze nje balabirira Mukama abakuwadde ate kati ye capital we kale bwe tutyo bwe tutambudde. Mukulu Siraaji, njagala olwaleero emboozi yaffe njagala nnyo yeetoolere ku Jeno Kayindo Otafireye. Jeno Kayindo Otafireye ebintu bingi byazze ng'akola. Ojjukira bulungi nnyo lwe baamuwangula eyo gye yali yeesimbye n'akuba abantu amasasi ne bamuteekerawo constituency n'akwata Museveni amatayi n'amugamba nti gwe ssebo yali amukoze rishafo n'amugamba nti gwe ssebo buli lw'oba yalanga president nakuba minisita emmundu twagikuba babiri nze ebyokumpumuza tebiriiyo. Jeno Kayindo Otafireye njagala otubuulire obuvumu abujjawa. Ekyokubiri, lwaki ye president tamusuulangako mu cabinet? Banne bonna be baalwana president abasudde. Banne bonna be baalwana abayisizza bubi bakaaba. Abalala tebabakuzizza. Kakati nina research enakoze nensanga nga Kano Ndawula musajja yawummulira ku kya Lieutenant Kano abalala naye ate nga yadumirako ekibinja kya brigadier yandibadde nga awummulira ku kifo kya brigadier. Byonna njagala obitunnyonnyole lwaki abamu tebabakuza ate abamu ne babakuza. Sebo awo njagala tutandikire. Ekisooka Jeno Otafireye mulabidde ebbanga liwerako. Omufunako ebintu bibiri. Nti muntu mumalirivu ate mwogezi w'amazima. Ye kyayagala aba akyagala okuva dda sikati kyasembyeyo okwogera abantu bonna ne bamukyawa nga ne minisita akwatibwako owa security Gimuhwezi yeddiiru ya number plate eziri digito yabagamba nti kino kikampuni sikimanyi simanyi oba gyekiri batekiriyo naye nze sikisemba yenga ye tuwagire omuntu waffe akola number plate mu Uganda Waspia Godoni wava muno ne bagaana naye ekiseera kyatuuka namba ne zitandika okujja tezikola ekyo kyebazoogera kyezikola tezisobola kudeteketenga muntu tekiriyo buuza omuntu yenna oba n'abamanyi ku bya kifere ate kati bazzeemu ne bakuba ate nazino ezaffe enkadde nga naziri ziweddewo teziri mu saturation naye tezisobola kukola okugyako bino ebitaala ebikuyamba nti ennamba eyisaawo terina kyezisobola. Museveni kyayagala si kyezigenda kati kitegeezeza ennamba bamufeze kitegeeza Gimuhwezi kati Otafireye mutuufu. Gimuhwezi yali Museveni walitegeerera nti Otafireye mutuufu ng'obudde bukoze eki ng'obudde bugenze naye ekisooka Museveni ne Otafireye baalwana bonna gamanyiganye ebbanga ddene. Otafireye okuva olwo ayinza omubala mu minisitule ezisukka mu 5
tubire ddala Otafireye ng'akyali ku lutinga abantu mu nasa mu fulo nasa eyo ndowooza omuntu gye yandyagadde okuviira ddala nti Otafireye yayina ebbaala mwe yali ku lutingira ng'abalwanyi abafulo nasa ate nga naye munywi mulungi nga bwe gugaaniramu yagwenywera Otafireye yatakkiriza gusule mu bbaala so Otafireye avudde wala n'ensonga ezo era bw'oba omubala mu balwanyi balwawo nomuwa ranka gy'aliko kaakati era meja jeno naye balwawo yandibadde jeno omujjuvu of course ayinza ogituukako kuba webigenda wano Museveni talina bajeno balala bamaanyi benkanaani Otafireye ate amubaddeko ku lusegere nga tebanatandika nakulonda 96 Otafireye yali minisita mu 96 oyo okulonda kwe buli kulonda kwe kusinga kulimu obuvuyo okwa Otafireye naye kwa presidential kwa Semwogerere yakola effujjo lingi uwe nga tayagalayo ba DP bagendeyo era mubamu ku bagendayo yoyo Francis Matovu abamu gwaita Buto Bismarck emiggo ne bakola ki naye wewuunye essaawa yatuuka ne bakwatagana ne General Kayindo Otafireye si mwangu oyo Bismarck n'abapoliisi abamu abamukwatako nga Sejjusa akomawo bamala ne bamuvaako ne bamuta nga balaba alina connection n'abantu bangi abali mu government. Sejjusa tasobola kudda nga Bismarck ataliiko kiki information gye yaleetanga n'okuteekawo olutindo wakati wa President Museveni. Yes. Ne Sejjusa. Banabalanga tebamanyi speaker abuuza bannaye omusajja awezezza emyezi bwegiri takomawo naye nga oyo omwami akola ki? Ekitegeeza Bismarck abadde nnyo ku lusegere lwa President Museveni. Kati bw'abanga yamuwa y'omu ku baamuwanga information era agirina naye yamuvaako n'amutunuulira nga bamukwata n'ebigiro bamukwata ne reporter wa Red Pepper ne reporter wa New Vision nga bakoze whistleblowing ti speaker ayina ebintu byesaana okubuulirizibwako. Speaker n'amongo. Yes. Babakwata ne babakuba ne babacunya oluvannyuma ne bajja mu kooti. Kooti principal attorney general. Yes. N'awandiika investigation ze nti abo tetusobola kuwangula musango guno kubanga ayigigi Betkamya atumye first whistleblower bano bafuna forwarding ne bagyongerayo. Yes. Kati ayigigi baba atumye tetujja kukola ki speaker ng'akolagana ne Betkamya bakkiriziganya nti yadde tewaliwo obujulizi babongereyo mu kooti ebintu bye ne babitwala sente ze zibamukwata nazo n'ebirala na biki Nyakaana omulamuzi Sekaana n'agaanira mu musango gwabwe. Nga lwaki Sekaana ne bawaaba omulala bo ogw'okubajjako ebintu byabwe. Era baagaaniramu. Kati oyinza okubuuza omusango ogwo gwakkirawa. Era whistleblower ayigigi yakola ki? Ekitegeeza ayigigi okunoonyereza ku kaliisoliiso mukyala Betkamya yali enguzi ku byobugagga. Tayimu etuuse ye yennyini speaker n'abyanika n'abalaga ennyumba efaana State House n'atwalayo ba MP n'atwalayo General Muhoozi first sign n'atwalayo ataddewo essomero ataddewo biki ataddewo n'eddwaliro eriringa Mulago okukakana nga Bungereza evuddeyo ga nti ono alina n'enju ewaffe naze sigirina yamuteekako n'envumbo. Kati awo Bismarck omuvunaana ki? Ekitegeeza nti nno Betkamya ye yali mu Bismarck olukwe. Exactly. Nti sente bwe zijja ez'enguzi ezimu tazongerayo. Ojjukira miliyoni 8 agaali agatwaha akagabo. Yes, kagabo agamuzunza. Abantu bonna kumpi bonna ab'opposition baazirya. Na abenia mbazirya. Naye olw'okuba bo ekintu kyabwe bakimanyi nti balya bulijjo. Tewalya. Era mbote balina buzibu. Baayogera ku bannuupu neevaayo basatu ne bagamba ffe twazirya. Kagabo yagamba yazifuna. Teyazifuna bufunyi yaziraga. Yes. Naziraga ne principal. Ne bamugamba genda ozitwaleyo. Nazizaayo eyali rope. Mpuuga n'agamba vaako kakuwa wa security akutwale ewa speaker yaziku. Speaker n'amugamba nti gwe nakulabako oli MP gwani.
ana gasibira wa ayigigi ne kati ziriwa Betikamya nazo yaziggala ziri nze mbuuza simanyi oba yaziggala yakumanya abaana bali mu ofisi ya kibuuzo ekyetima kigamba nti ziriwa ekizibi tikiriwa Kagabo kitegeeza sente teyazitwala wa oba yazimuddize oba teyazimuddize simanyi naye zaabula public omuntu wa bulijjo nga nze tumanyi gye zikola ki kati Betikamya alina obuvunaanyizibwa okutubuulira alina obuvunaanyizibwa okumalayo ripooti yaffe eyakiteezi kuba abasatu bokka be bakakwatibwa paalamenti eyegamba nti ne baminisita bakwatibwe twali wano ku puroguramu nimbaga nti toyinza kukwata minisita noleka manya technical person noleka minisita kuba ekireetesaawo abantu abo babiri nga baminisita teri minisita wa Kalamoja nti wano wabeera wokka era waba abeerawo kimukakatako ebigwayo okubyetikka abe Kalamoja tebeetika amabaati tebali mu kooti tebafiirwa obwa minisita lwaki aba Kampala abafa n'abantu asatu tebannalabika lwaki bo bakyayinaayina bakolawo ki ng'ebintu ebi bibeerawo nga bebaali conduit okutuuka ewa pulezidenti kati baleese contract yiino ayigigi agamba nti nayo nino ogikola ki ogiyimiriza ne road mayor agamba naye erina okuyimirira ekintu kiri kimu kasasiro oyo pulezidenti amumanyangako ate nga pulezidenti yabadde abawa ssente no Sebaggala ng'avudde ku road mayor aleeta mu Swisi n'amumuwa ne munnamawulire omu ne bagendayo ekiteezi nga Sebaggala agenda kufunako kampuni eyo 5% nga bagenda kukola amasanyalaze bagenda kukola jimusa n'ebintu ebirala nga bakoze assortment mu bisaaniiko Museveni n'akwata pulezidenti n'amukwasa gundi kuteesa Sebaggala n'amugamba nti oyo alina bintu gwo bitegeerako Sebaggala naye manya kuteesa naye saamu gwe njogerako minisita akyali omulamu naye n'amuwa mutabani we asese we bajja wano nga bagamba nti ono Sebaggala tumuwa 5% nga bagenda kukola ku bisasiro ebyo si mu Kampala mwokka ne Kampala Metropolitan Mukono Mpigi Wakiso n'Entebbe mutabani yasaba 30% asajja ne badduka nga gavumenti yali tegenda kuteekamu yadde ekintu n'eki kuba mutabani wa kuteesa ate yali mubbi nnyo kakati eyo yembeera tuddeyo ku Otafireye Otafireye yasooka kubeera minister of state wa corporation n'ajja 23 nga n'abeeramu time n'etuuka nga tannaba minisita yali alina gyakola naye nga giri kuno naguno guno naguli nga ne bwe kuba kyetaagisa kuyingira bweru wa ggwanga ayingirawo nakavalinga Congo emyaka 4 ogwe nga tugendera mu nnyonyi wali olabye ku nnyonyi esindikibwa neyaka buno obutono nini z'Abachina ezenkadde ezo ezagendanga e Congo nga basindika nga gye mulinnya ng'ekiseera ate nga ya migugu essaawa etuuka ne bakugamba nti ingini emu efuddemu musabe Katonda tuli kwemu naye nga muli mu bbanga muwengula kati mutuuse eri lwaki mulinnya biganyegenye ebyenkanidde awo abantu bokka eyalina ennyonyi ennungi yali Badolite yali abeera Badolite ekitundu kya Badolite amuyitanga Bemba naye ono Mbusa Nyamwisa ono Profesa Wambadi Yawamba balinnyanga ebyo naye nga munnayuganda wafuna chance n'agendera mu nnyonyi eyo guno omugaati gwolaba omunene gwe batunda wano 15 eri 3,000 Katonda wange kagaati kano kabanzi kana ak'ebitaano nga kali ku 15,000 eza Uganda era nga bw'ofuna chance n'ogenda nodda komawo oli mugagga tofunayo ebya layisi byojja nabyo ebitengi biki ebyo n'ebyuma eby'Abajamani tizi biki nagifuna nagyetundako biseera ebyo nga eganya okufa naye nga ekintu bekigana okufa eri digito teri digito yeri endala eyaffe eza tyobu
kakati nze okulaba ku bukambwe obwasooka obwa Otafireye baali bagambye Wamba bamuzeeyo Tanzania ng'olutalo lumulemye. Museveni yakwatanga abantu n'amuwagira n'amulyamu olukwe n'amuvaako ne bakwata omulala. Ani yalyanga olukwe? President Museveni yabalyangamu enkwe? Yes, yasooka kuwagira Wamba Professor Mulamba awambe Congo ng'olwo balwanyisa ani? Nga balwanyisa yali ono omugenzi nga tataata we tannaba kugira Laurent Kabila. Ate Museveni n'amulyamu ate olukwe. Kati bajja yawagira Laurent Kabila anti kati mubayeekera eno Eastern Congo yalimu abayeekera gye baatandikira yeri beesi y'abayeekera nga balemedde okutuuka ekinsasha naye nga ne gavumenti etuuka Congo n'okulonda ku nduli okwaggwa okw'emirundi ebiri kwa Sesekedi abano abeeno tebalonda era bo balinga abali mu nsi endala eyaabwe naye nga batwalibwa gavumenti eri eye Khartoum ekinsasha. Kakati Geno Katumba baleeta ennyonyi emutwale yanjawulo etwale Professor netokota ennaku 3 nga tagenda nga lwaki ng'agaaniddewo talina gy'alaga. President Museveni alagidde bamugyeyo. Katumba n'amulemwa. Geno Otafireye bwe yajja teyabuuza na kintu kyonna manye ebigambo bye mavi yakoko n'amukwata jeeke n'amuteekamu netokota n'avaayo. Kayinza Otafireye bw'ati bwe yakola. Kati oyo ye Otafireye taliimu bintu nti ate omubuulira talina buntu bw'agamba nti kino kikyamu kiba kikyamu. We yayogera wano nga bali ku simanyi muhozi project yaga nti ffe twalwana kuleeta mwana oyo mwana wo taweteeka eri tutubuulira. Kati Museveni yamanya engeri gyakwatamu abantu be n'abateeka mu layini. Walingawo abasajja abajasa abalalulalu nga ye bwajja amuga nti njagala kino bakazini abo bonna bajeeti n'amugamba nti kino walabanga agundi eyawummula ani Geno Kasirye Gwanga yamugamba mpumudde ne sente nziridde ziweddewo njagala mulimu namuwa commander reserve force Buganda region n'akola naye nga akola nga ate ali mu active nga bw'omuleetako effujjo ali kukolako ng'alinga ali mu active service yayokya tractor mujjukira bulungi ne bamugamba nti jangu mu kkooti n'agamba nzikiriza mmale kukwata gwe yabadde alese tractor wa nzije naye ettaka lya mukazi wange yalindekera ali bweru nze ndikuuma kali ate mumujja na tractor nja kugisasula senga muleeta bamuleetayo tebamuleeta n'akwata ennyumba mu kizungu awo n'agibeeramu ne bagamba nti ennyumba ya Munnakenya giveemu. Kaweesa n'amugamba tugenda kujjayo n'amugamba okujja jangu naye ojja ne pick-up etwala emirambo gye ateekwa okunzijana ateekwa ku ddaala lya Geno munnange n'asimba emmundu mu lujja nagitundala yali ng'erina n'obugulu n'etundula bweti n'ekijegere. Ani yamugyawo? Tewali. Emmundu yalagawa n'agenda n'ampa sitole nengiwandiika mu ono bwino kati ku makya mukubira ssaawa 12 nemugamba sitole efulumye afaane nagayo si sitole tekyali sitole yankuwa sitole waliwo yaddatta omwana wange emmotoka byeyingini nenziruka speed paka ng'olwavudde mu kizungu ali wansiko eyo alina ennyumba endala gyazeemu. Ati yo mu kizungu yali agitunze ndowooza simanyi kubanga president yagimugulira ndowooza n'agitunda. Kati ntuuka nsangawo abamawulire bonna abasirikale bagamba afande aganye omuntu yenna okulaba omuntu ne mbagamba nti nze ankubidde nzije naga ati tewali tojja mulaba kumba ali waggulu mu kalina ndaba n'atuma muwala we nti gamba Siraji ayingire bagamba mwana aga nti bagambye mugulire Siraji yaani tiyenze yingira nalinnya amadaala nga buli step 2 waliwo emundu side ne side ebikale by'enjawulo azipanza endala zitalaze n'okutalaga kiki nentuula mu ddiiro omuwala najja nanga gwekola kiwano afande ali mu kisenge konza atenze nyingira mu kisenge gye batantutte kiyita mu lukubu awo genda bwoti namusanga ku buliri ng'ali ku whisky nawo waliwo emundu nga 15 zimwetoolodde yenywera mubisi akuba mubisi giri awo akuba amasimu bamuuza oliwo nange simanyi wendi naye nakubye embwa kati wentuuka nga ngamba munaye mbadde nabadde ndi wano ekiro nga mutabani wange yadde yakava ebweru
angamba nti bansazeeko wano baŋŋanye okujja ko nze akusazeeko yani nti bamuyita kusaasira presidential advisor nensituka neŋŋenda nemugamba mutabani omugamba nti ati abadde azibye ekkubo katulina okuvaayo namugamba wandimugambye vaayo bulungi namugamba nze ni presidential advisor ne president amanyi namugamba president yazaala abaana bange nakuba omupiira nagujjamu omukka namugamba nakuba ku barracks bamukubira kumpi ne Makindi awo ti ono mukubye n'omwana wange mututte emmotoka ngikubye amasasi naddayo nasirika kasosoya nagenda awaabe namugamba kyotakula tokikola ki tokimanyi nagamba genda owandiike nti waddayo kukola ekintu ekyo sigenda kukuba mupiira genda kuba yingini motoka yonna ekola eki esaanewo teyagumbanga mu bibira nalwanyisa abatemi yakuba mipiira emotoka nyingi ngaate bagenda ku polisi tewali amugjayo waliwo yasulangayo waliwo yakwata kasirye yafa yali muganda we agamba nti ekyamutwala mu nsiko tekwali kununula ggwanga waliwo muganda we gwe baali basse naye kati alina kasirye ono yali akola emigaati bagamba nti bazuula emirambo mu faamu ye yasulayo ennaku 3 n'abapoliisi nagamba musime nga wendi nagamba tojja tupa kusa foti nagamba mujja kusima bajjayo magumba gandiga mu magye muno mulimu abantu ba nonsense nga president abamanyi naye ng'atambula nabo kasirye bw'ava ng'avudde ne ku state minister teyaddamu kuba state minister abadde ku bifo byonna bamuwako mu local government nga ye minister ebizimbe byonna politians aba wezitundiddwa yabadde minister nga yazitunda naye nga wansi we waliwo meya gwe bayita John Sebaana Kizito kati omugenzi Kayindo Otafireye bwe yabeereranga eno nga meya ye yalinga bulooka ng'amugamba bugambi nti minisita nti kiri ekibangirize tugenda kukigira tugenda kitunda nti sente mmeka ate nga Sebaana akiwa bantu be basuubuzi abagagga bangi abakola ki abayita ku awomu ku baatematemanga poloti ezo nakugambako oli ya gundi Bismarck yatundanga poloti naye omulala ye president gwe yawandiise mu New Vision eggulo osoma New Vision story ga Museveni speaks out on state house arrests bakutte Abu Mukasa nga babavunaana ne retired general Proscovia na Lweiso omusango gujja tujja gwogerako naye Museveni agamba facts zijja kuba kumanyibwa ne yuno ye omukwate nga investor alina wa Germany gwe yandaga akola ki ali eyo era waliwo investor gwabadde atuleetera nga aleeta ku mafuta layisi ne tufuna ku buweerero wosoma story yakulaga ne dola sente ezireetedde abasuubuzi okusala ku okukendeeza ku ki ku miwendo gy'amafuta aga nti oyo mumukwate ng'ekyatika oyo Mukasa kati atunda Lweiso nina Lweiso mukwate ng'ekyatika teyasoma naye ategeera patriotic yomu kubaate bebayo mukeese ejja asuubira okubaamu nina Lweiso abbye nnyo atabyani na Lweiso omulimu gwe kukwata kisawo kya Museveni nti muwe ono muwe sagamba nti yakwata ekisawo nakikwata bajeno baofisa abasatu bagende bateese ne gundi nabadde ne Luutu n'agamba nti General Lweiso yennyini bamugamba awe Luutu emitwalo 2 egya dola bamutwale bamujjanjaba amaaso General Lweiso ne fayiro ye n'agibuza abamugamba President Museveni yennyini yamugamba yes naye Museveni asobola okuweesa kono n'akugisaako ddyo asobola okukola instruction n'agisayiningisa bbulu naye nga bulaaka yeekola ki yekuwaki tomanyi nti kati na Lweiso abantu bonna bamulaba bubi ate bamulaba bubi tera kaya bamuwa pick up ye Sahara ono n'agiremesa gundi ono nabbi omukazi bamuwa sente oyo n'aziremesa buli kimu na Lweiso lwaki abantu beekokkola na Lweiso lwaki tebamukwata lwaki mukama we tamugjaako ate olusi tabitegeera abitegeera na Lweiso naye mutwale nga jeno omulwanyi bamugjawaako ne bamuteeka ku operation welfare creation n'agaanayo n'aganze njagala wano ku kisawo
ekya president sigenda wabiraawo ebyo bibyo gobimanyi wabiraawo kati mbadde nkubuulira mu story eyo president agamba omukwate bulungi agamba jeno yamulaga ne jeno gwamulaga Museveni tamumanyi jeno yali mukwano nnyo gwa mayombo omugenzi bambi ebungereza so Abu ono njagala ku project yange eyokuleeta muzukulu wa Sebaana Abu alina okuteeka mu ssente okuleeta omuzukulu oyo Sebaana kye yakolera Abu n'obugagga obwalina buva ku entandikwa ya Sebaana poti zonna zatunda Mukasa ate yaliko ku lusegere lwa Kayihura kati Museveni amumanyi mu investment tamanyi birala naye ateekwa okuba nga abimanyi ng'abisirikira kuba si ye muntu gwoga nti talina information zonna ku muntu ne genotalutalo Sebaana be yakwasanga poloti ozitematema n'oziguza abasuubuzi mu Kampala bwe bugagga bwaleeta kati bwalaga Museveni kati okuwaayo nga bagamba kimu kya 10 Abu alina okuleeta ssente asasule Sebaana mu muzzukulu naye Sebaana naye yakola kinene nnyo okutunda ebintu bya gavumenti n'ebya KCC mu Kampala mu mateeka KCC enkadde agency ya central government nti wemba mu agenti wo nze nkolera gwe kyensonga lwaki kugambye nti minister wa local government Otafireye wabangawo ekitundwa nga bakonsultinga bakwatagana nane ekyabalemesa wokka bwatakwataganira ke katale ke Nakasero n'Owino nga Sebaana agamba akakatale kasigalemu basuubuzi kwane Sebaana yalinamu emidaala 5 nga gitunda mataage agava ku faamu nga alinamu abakyala abakadde abalipootinga olweggulo Sebaana nga tagula mata tagula ayigulanga mawulire gokka ng'emmere na biki garagi 2 zijjula n'amata ne batunda kati nga olweggulo bweru wasweko onywa ku mataage ekyemisana olya ku mmere ye n'ekyeggulo olya ku mmere ye Bismarck awo naye wajja obugagga obutoogerwako abujja ku oyo naye si yekka ne ku Sebaana ne ku Sebaggala jjukira Sebaggala yasookawo Sebaggala bwajja nabikke nga ze combination eyo yalimu abaana ba UID Kanife Poko Kande Sebufu kati minister wa Sebaana ba Brenda Nabukenya MP eyo na UID group yayita mu mikono ya Sebaana naye okusooka Sebaggala bwajja yateekawo essuubi kimuntu ajagera n'akaveera jjukira abaana bagwanga mu myala ku bwereere nga basuubira okufuna contract government nemuyiwayo neetaba recruiting bona abamu ne basala ne bagenda mu emyala naye at least Sebaana yateekawo ekintu naye nyini n'abaana n'abalaga amakubo ag'okufuna ssente ebugolobyawo n'avaawo n'azimbaawo n'agulaawo ennyumba Sebaana teyavaawo kuba yalina mukyala we Moshi omujjukira eyafa Moshi yalina Bon Petit nga buli kabuga mweziri wogenda ku Nasa ogiraba nyingi oyo mukyala yalina abantu nga ate bakwatagana nnyo ne Sebaana okusinga bakyala be abalala era bwe yafujjukira nti Sebaggala yalumwa nnyo okusinga kuba yali mukono gwe gwa ddyo ova kuba n'abaamusalanga ensawo nabagesera kati Bismarck wayingirira mu kutunda plotisi ez'ekibuga Kampala n'oyo Abu era obugagga bw'osobola okukyaza Abu muyite omubuuze bugagga bwe yabujjawa Museveni atuuka omulaba amuyite big investor Bismarck yes investor wa president Museveni of course investor naye omugezi nti walabye kati kabaka Ssaabasajja bwagenda ekazi ne bamugamba ettaka lyo balibbye bakyabalibba ebusaabala wali yagenze n'abakungu naga ettaka lyo libba ne bamulaga nali nerya
eri aba scout lyawaayo libatandise okuteemateemako mulimu abagagga abalina yoyo poloti ab'amaanyi omanyi gundi bakuli we yagenda yagenda ku ssente entonotono kati waliwo bus park akatale waliwo akatale akakabakuli omugagga omu mukwano gwange bamuyita Umar Musiraamu nange sikamante yatwalawo netujja netufuna ani yamuwaawo details zijja kujja awo ku Usafi nali deputy mayor ne batunda akafaako ku busente butono nnyo ne Umaru yagulawo era ntono naye ze yatundawo ne road mayor ozimubuuza tazikkiriza muwendo gwazo ate ke katale akataakola era nabulanga kabakayanya nnyo awaliwo okubala okukyamu tuli ku ttaka ly'eddundu naye nze nga ndi mu KCC Seggane Town Kiraka yagula ettaka eno gye bazimba oluguudo kati nakawuka eka ziwerawo road mayor nga tazoogerako ne banne gyeziri tasite kanso naye batandise okulitunda baani abalitunda KCC enyini eyo story ennene naye balitunda oli mukyaza road mayor mugaye enakawuka eri ettaka sirage yagambye nti ettaka eyo tulimanyi nze kugaye nti balitunda naye custodian liri politically liri mu mikono gya road mayor kuba yaligula yali mayor omulembe gwa Seggana era n'abamu kubaagala okulitunda oba abalitunda mulimu ne banywanyibe ng'abamu balooya abalala bahonalebo mu palamenti kati issu y'ekiteezi ngazi okusinga abantu bwe bagirowooza ate nze kino nkyogera just kuzibula bantu maaso nti ne bw'oba oyagala kiteezi I mean eddundu eyagulawo n'akola procurement ne road mayor yaliko yandibadde amanyi ti wano residential area tiwagendawo kasasi ati ezo sente tezaafa so ebintu bw'oba onenya city council nenya ne president ne mayor bonna nenya ne baminisita ababiri ate babikola kuba balina kibaagala oyo omu ayagala kwesimba mu Kampala Centre omukyala oli minisita deputy we nga yasinga minisita obuyinza era yagenze n'akola yeggana era waliwo bayatayogera naga ebibuuze mumyuka wange ebisijja bisobola era bw'aba ayogera authoritative laganga eguni nagigabye gwogaba otya nga mukama wo tamanyi anti kyofotogabi bagamba nti nno gandi yamuleeta sali musale yava nabunkekeera kati bw'obeera mu ofiisi nga meja vice president walimu nga tasobola yadde okugaba ekikwaso nga yagala ekikwaso oba emmotoka agenda namugundi gulu oba namunkekeera then oba ofuna musaala waliwo bateekawo nga bakufuna musaala Otafireye mu local government yakola nze twamukyaza nnyo emakindi ne batandika baala DC oyo mulowooza lieutenant yali lieutenant oba bamukuza simanyi natandika okusalamu gundi IRCs ne bazongeramu obungi nenkwata ebbaluwa nengiwandiikira minisita Otafireye nemugamba zino bazisalamu tulinamu ne Museveni LC wano ebukasa ozogerako ki naddamu mu buwandiike tetunafuna sente zironda LC nkadde ate tutemeteme mu kino ekiseera wekinatuuka tujja zisema kati bamulowooza we balemerako nenkwatagana n'omuvubuka omba mwami omu bamuyita Serunjoki n'awaabira electoral commission omusango ne gugisinga nti basalamu muki mu bukyamu ne babaliyiisa sente ekyo netumanya nti kiwedde kuba tebaajulira okulonda bwe kuddamu zennyini ze baakozesa ziri zibasala kati ono naddayo mu kooti ne bamugamba nti totawaanya kwata ekintu kikino wumulamu kazigendera awo ne bamuwa ettuulye n'avaayo nalyo ekyo kyekiri mu Kampala ne electoral commission nti yavaako neddako bonna balinamu emivuyo mu ngeri emu endala lwakuba nti emivuyo egimu tegivaayo waliwo ogumu ogwavaayo oba omukyala yayokyebwa asidi nga akwanaganya ne ku
omukungu Aziz Kasujja ne ku luno waliwo ekyali kigenda okuvaayo nga omukyalo omu ayagadde junior staff office ate omukyala mufumbo nikisirikira awo agamawulire ga lulala naye omukyala gwe baayagala mukwano gwange gwe bakolamu omulimu yali kansala wange naye balwaki abakazi abagenda mu byobufuzi badde ate ne bonoonekera ddala ne bagaba ebintu byababba baabwe nga bwe bawulira tebabigabira mu byabufuzi n'omukazi asobola okugaba ebintu ng'agenze walala ku mulimu akubona abamanyi kati ono w'ebyobufuzi agenda mu ssente wa palamenti kati ssente mweziri alina amabanja mu constituency ate afunye azimwongeramu ayagala omujjako ekyamikayiri n'akola kyamikayiri nekigendera awo kyova olaba nti waliwo omukyala omuvubuka gwe nakyaza yakwana MP ne bitaggwa bulungi ne bamalira mu kooti ate ng'ensonga anti yamukwana n'amulagirira ng'ava jinji eyo omuvubuka Innocentire najja ngazze kukyala ne bamukwata oyo ono omuvubuka yakwananga MP bambi musango teguwulira naguwulira omuvubuka ne bagumusinza ne bagala omusalira ssente nnyingi n'endaba kaddaga kuba yali avayo obusoga omwana yali student nga baweerebwa buweerebwa bazadde be omu yali asomesaawo ku bululuumu ne maama we ng'ajja busoga ne mbayamba nenkola interview ku muvubuka n'agamba neetonze nendaba MP ne muyita ku kamera n'agaana ne mugamba musonyiwe nyokwana kuliko boundaries tekuliiko naye oli agamba teyamukwana yali ayagala kumwonoonera linnya naye omuvubuka agamba omusango gwajje mu kooti so ebyo tuvuddeyo minisita Otafireye bamuwa obwa landis bamuza mu landis awo nawo yali musava obuzibu obulungi bwa Otafireye tolina bw'omukwatira ku kintu physically nti kinakikutte tonya namuga nti mukampa watalina mu mukono gwe awandiika nti ate talina mukono gamu agaba ssente nagendayo wuwe utabika ettaka erisinga balitunda ery'eddwaliro nga ye minisita naye bw'oyogera n'abaana abawansi yo tomwogerako nze nayera oluggi nayera bwezaawo naye nga akuwatira ebbaasa nakuwata katoyinza kuddira mu nagendayo ewuwe nga nkyazizza najjayo mane palese lulinga lubiri najjayo mane paasi nagamba mu Abaganda olugendo enjala terudda nambalira ku ssente n'azimpa Otafireye oyo era ayambye abantu bangi nampayo n'akalima akatonotono kenakola oyo Senfuka ng'akyakola okunoonyereza ku ddagala yamuwaako nga alabirira famire ye ng'akwata doole $3,000 n'agiwaayo n'amala ebbanga n'akwata endala n'aziwaayo baamala ne bakwatagana n'amuwa n'abajjanjabi omu ku baawandiikira minisitule nti ono alina eddagala erikola ki erijjanjaba sukaali mu covid twagendayo omusajja wa red paper kati yavaayo netwalayo abalwadde abawonye n'agamba baali babiri bemuweze 10 mujje tugende mu kabineeti naye balina bwe baatuuka ne bakyankalana bombi Senfuka ne Kayindo Otafireye yalina ettaka eyo ku kizinga eyo ng'oyisa emukono eyo gye bagamba nti yabba ettaka nti yawambayo ettaka naye agamba yaligula olimanyi gye bagamba nti lyali lya ministry ng'ekizinga ekyo mukyala Senfuka akirinamu 54% ng'omukyala omwana akirinamu 49 nga Senfuka alinamu 1%. Kati omuguzi nga mu Germany yamufuna Otafireye namugamba tasobola kugulako gwe takwesiga 1%. mpa powers of attorney nazimuwa omuguzi n'agula Senfuka kigambibwa nti Otafireye teyasasula Senfuka mukyala Senfuka n'abuuka okuva e Dubai najja nampa ebipapula nga ayagala kuwaabira Otafireye kati nkwata essimu nkubira Otafireye nemugamba wabba ettaka lya mukwano gwo nti ani Senfuka akulimba oyo yalinguza nemugamba ate waligula lwaki waliteeka mu mannya ga muwala wo namugamba muwala wange ki nemugamba mu papers ndabamu omuwala nagamba olina ekkalaamu awo nti ekwata wandika amannya g'abawala bange nina 3 nempandika nagamba mannya ago mulimu
ali mu statement ye omukyala temuli nanga that is rubbish story yakomaawo era ndowooza baddamu ne bakwatagana nani omukyala n'abivaako kuba senfuka si ye muntu alina ettaka ettono awantu awamu alina ettaka lyanjawulo ojjukira eryebukomansimbi eryajjamu enquiry nti agoba abantu adadisaze abamawire baali kavalinga lingi minisita honorable Mayanja nabiyingiramu naye n'abakooba yasooka n'asindikayo komishona n'agenda abuuliriza naye teyafuna kubuuza ku senfuka n'awa lipooti n'abakooba n'agenda ku floor parliament n'agamba nti senfuka talina yadde akajiiko k'ettaka ne munoonya ne muleeta ku interview n'abakooba ne mugamba alina kino ennamanvu bamubako ettaka yeka 3 aba Uganda Investment Authority n'aba Land Commission n'abakooba ka video nakakuwaako nagamba je tulabe netali mu Uganda so oyo Otafireye nti ne mutaka senfuka taliimu mu Uganda amaze ebbanga naye nga ajja kudda n'akola ki na butabika naggwaawo wali balinawo kati kawugiro ke basigazaawo naye nga eddwaliro lyalina ddene Otafireye bwe yali mu lands era nawo yatunda ettaka okufuba lyatundwa era nga yafuna akake kakati naye nga akwatagana n'abakanso Tatya yekka akwatagana n'abatunda bwazze mu East African Community yali minisita wamanga East Africa yateekawo omukululo ogw'amaanyi kadaga kwagusanze wazze mu Ministerial Internal Affairs agezaako okulaba nti welfare y'abapoliisi evaamu esuumuka era ye muntu atakkiririza mu kutulugunya bapoliisi takkiririza mu ddiiru nfu ezirabika ng'eyo eya number plate agirwanyisizza paka egenda kutuuka Museveni akkirize nti Otafireye Jimuhwezi ye ku ddiiru ye mubi kubanga neza gavi ye yazirya direct oyo ye President Museveni yamwesibako bwesibi naye ayina denti y'amaanyi nnyo mu buli bw'enguzi si kumwesibako kyokka yakwatako ekiseera n'ayagala okuba omukazi pisto ne bamugja kuwa minisita n'amuzza luvannyuma nga kubani pisto mukazi we byali gwe togoberera mawulire baminisita abamu bajjayo pisto okukola okukikola n'amuzza kati kujja gavi tebamuvunaana yekka mwalimu vice president eyali Gilbert Bukenya mwalimu Jimuhwezi n'omulala emujja mubaamu ne Kaboyo okuva mu State House oyo ye bamuleeta mu luvannyuma kati nekubonna ate Gilbert Bukenya yatuukayo anti nkubuulira bw'oba toli sukaali waali bamuguddewo osobola okumunywako n'osena n'onywa ng'oli mwana wa waka ekikennembi bwe kijja ne bakigaliramu kifiiramu kati Bukenya yali kikennembi Kaboyo bamuleeta saawa 11 nga ne banka ziggaddewo n'agamba I plead guilty ng'alina okusasula mu banka naye yasasula mu cash n'atagenda luzira Otafireye mukula yatuukayo kuba kikennembi era nalwana nnyo okumuwa feyayo gundi Bukenya n'alwana okuvaayo lwe yavaayo yakuba laala gye naliko awo Kakiri bawakiso n'agamba nvudde ku bantu ndinzekka jjukira okulonda kwali kutuuse President Museveni nga buli wa NRM alina omukola ki omukampeyiningirako Bukenya yagamba nti nze sigenda kukola campaign naye yazikola nga tayagala Museveni akole ki awo we baatuuka Bukenya yatuukako ekiseera n'ayogera NRM ebisongovu n'agaana naye alina vision ate nga luli yatugamba nti President Museveni yekaya alina vision okakkana omwana we naye yafa accident munfa ye gyatakkiriza naye oluvannyuma bwakola investigation akizuula nti teyaliimu mukama we yalimu bantu balala abamutta n'asirika
Buganya yatuukako ekiseera nga fallinze out n'akwatagana ne Honorable Mabike. Ne tugenda ekatomi ne tutuuza enkiiko ne tugenda naye Mabike naye bakola naye eddiiru awaka ne tutuuza enkiiko n'amuguza aka SDP. Nze bwe mbitegeera ne ngamba Mabike nti Mukenya simulabye mu mulamwa tusigale ku mulamwa gwaffe n'agaana n'enzira ebbali. Ngenda okulaba nga ekibiina kitundiddwa ne noonyereza ne ntuuka ku Electoral Commission mukulu omu n'aŋŋamba nti temufaayo tafunye ssente nnyingi bamuwadde miliyoni 4. Ngenda okuzuula ng'ekibiina kyali kya Nabiira ayagala okirumba. Ekibiina kya SDP kyali kya Nabiira ekibanko kya Mabike yakigula ku Mabike. Nabiira ayagala okyeddiza gundi atunda n'atundulula. Yali omulaba ne bbaawe ku nnyumba yaabwe gyagamba nti gundi abubanja naye nga onagamba oli muganzi we ebyo bikyali awo kati babadde balwanira faamu gundi yakomyewo n'agyeddiza omwami Sebaggala n'agyeddiza oli eri alwana bannaye mu ntaaso omusajja n'agobamu ne Nazaala mu maka. So ebintu bya politics n'obufumbo tebikwatagana ali bweru ennaku zino. Nabiira kiki yakola mu bwa MP ebbanga lyamalako lyonna? Yayogera ngamba byobugagga ebyobugagga simanyi bya bugagga bye naye ekyo kyekimu ku bye mmanyi ali maka gaabwe matrimonial home ebuziga. Koti yatuuka ekiseera n'agamba buli muntu asule sayidi emu kuba nyumba nnene. Kati omu ng'alina amazzi mulala alina amasannyalaze ng'omu ajjako munna amazzi mulala amujjako. Nabiira yatuuka n'aba radiko n'agamba abasirikale temukkiriza okuyingira era ng'omusajja bw'aba yawa kuyingira alinnya kikomera n'abuuka n'agwa mu nzikiza ate oli yalina amasannyalaze kati noono ayagala amazzi noono n'agamumma obulamu bw'obufumbo. Nabiira yajja mu embaliga bye nagambye nti omukazi yenna bw'ayingira ebyobufuzi nga mukyalawo aba agenze. Kakati ninde wamuwulira bw'akaaba olumambi mu bufunze Otafireye ajja kuvaako ne Museveni. Ojjukira lwamuwangula kapiteeni Lukondo Kahindo yamuwangula nga amusibisiza n'omusibisa n'abeera mukomera n'amuwangula. Yamuwangulira mu kkomera yavaayo n'abeera MP n'agagwe tonsobola yadde oligeno yateekawo pressure constituency ne bagikola ki kati MP tosobola mulemesa kukomawo ne bwatakomawo ku bwe MP toyinza mumma bwa minisita nga gwokyaliko bagamba mbu yakwatako president Amataayi nga Amugyeko obwa minisita ddala kyali kituufu n'amugamba twalwana ffenna tujja kuvaako ffenna tosobola kundeka wano oyo Otafireye ne baba kutenda so bajja kuba bonna oba omwaffe alekani be bantu abaava edda nga omugenzi Tumwine lwali tosobola kumulekaawo nga talina kyakola. Naye ate Tumwine we yafiira nga president amugobi naye nga yalina ebiyumba byawamba ebyo ebya gavumenti ebya gaale bwe yakoleranga design ze ez'engoye ne baagala omugyamu ne bavaawo bubi ne gundi ne Rebecca Kadaga tomanyi yamuyitanga mu parliament namunyonyola bintu bino wabifuna ate n'agamba ngeri gye nabifunamu era yeeyo nja kubibeeramu era yabibeeramu. Ekifo ekyo kya galali kyali kya Tumwine yaliko mu ISO ne bakwata abantu 3 ne babasingisa okulya ssente z'aba ISO nga Gigi yagambye tebazibawa. Bano waliwo bawesobolaga nti bagenda bazigabana bubi mulimu abajaasa abaafa ng'oyo Meja Musisigwe nagambako olala bagamba yali akuba President Museveni ne ba president abalala amasasi ne bamuconvictinga. Meja Musi tewamuwulirako tomuwiranko bamusiba mu emyaka 5 ng'akolera ISO eri Tumwine si eri Tumwine Kayanja eri Kayanja nga Kayanja ne Mayombo tebakwatagana kati ne bateeka ku Meja Musisi nti yali akuba Muserena kyaji shite egamba nti yalina revolver Germany made ng'erimu amasasi live ammunition 8
bajulizi bana basatu nga bajaasi nga bamusibye eyo ekigo namulambula ne bamukyajingira awo koti y'amajembuya first division anti nkugambye nti gwamusinga naye gumusinga gutya mu bajulizi abasatu bagamba yali amukuba Kayanje yali mukama we najja mu kooti embuya n'agamba oyo namusindika ku Serena nga conference y'aba president ejja kubaawo enkeera saamusindika ne mundu saagimo teyaliyo tamukubanga kooti n'esalawo nti yamukola ki yamukuba kati mpandika stories ez'omuddiringana olutalo lw'amayombo ne Kayanja president amuta nga tannamala myaka 10 nga yakamala emyaka etuzira n'amuta n'amukwasa ono ambassador brigadier Kyaligonza ne banoonya akalulu aka Museveni yali amutta Uganda Museveni ng'amanyi tamukola ki tamutanga bamala okulonda akalulu ne baddamu ne bamukwata ne bamugamba nti yalina emmundu nagwo n'agubuuka ne bagamba nti yali awandiika abayeekera nagwo byonna bimuteekako Kayihura akomyewo afuuse omuzibu amuteekako ogusembayo nti yabadde akola ki nti yali bamuwa $5,000,000 ate tumukunde yawa Musisi Meja Musi $5,000,000 ate Kaweesa Meja Musisi y'omu kubibakwata n'abantu abalala basukka mu 10 okutibwa kwa Kaweesa nga bamukute ne mukazi we n'omwana we n'omugenyi babalumba kiro ne babatikka ne babatwala kati Nalufeenya Nalufeenya nangenze nga oluganda lwa Musisi nzireeta Kayihura ekiro n'atumya Musisi kwa saa 8 mpaka 11 amugamba kukkiriza nti wakkiriza nti tumukunde yamuwa $5,000,000 ate Kaweesa bajja muwa sente bamugye ne mu ggwanga afulume n'agaana ne bakuba embwa kati bw'avaayo tumukunde amuntuma ne ngenda okumutwalayo nga ngamba tomuleeta batandise okuteesaganya nani ne Kaweesa olwo ogundi atandise okufuna ebizibu Kaweesa ne Musisi ajeyo omusango ayagala $3,300,000 namuwa 10 Kayihura musango guli wa Lwakafuzi ku Uganda House kati ngolo musawa avunana Kayihura kumufubira bwere ate ngolo amuvunaana wakati abo bamukwatako era n'omusango we gubayita omunene ne bamuteeka ku Jinja Road bamuteeka ku Jinja Road ne bamugamba ogenda kusoma Bible oli mukatoliki nti osoma ku Bible nti ngisoma ogimanyike ebitabo bimeka nti webiti nanga gyogenda okusoma wano new revised edition bamuteeka engalo bweziti bamuteekamu emiti webiti ng'omusalaba n'omukubamu emisumaali mu biti olwo ali mukomera ku Jinja Road ne Kayihura yali bubi n'afayintinga ne bamuleeta wa nze kyobola nti abantu abattira Kayihura ku liiso nze seeta ne bamuleeta ku CPS ne mulambula naye ng'embeera tetukola ki mbi oluvannyuma ng'eyonoonese brigade y'omu n'amuyamba ne bamugjawo kumutwala mu ddwaliro ng'eddwaliro ne poliisi terimanyi nze nali ndimanyi nzekka nenzigyayo ebifaananyi n'awona n'akomawo omusango ogwo ogwa Kaweesa naye ng'ayise mu bulumiki kati Kayihura yamuliyirira buli ogwe yamuwa emisango mingi waliwo kujewa abangi bamugamba muliyira naye tebannamuliyira nakati neza iso yali ateeko zifuna oyo omu ku bayisa baali bateeko abasalwako nga bateeko zikola ki ne basiba balinga endala tezinafuna lubaba basiba tumuyine yalina $8,000,000 nga baziteesako mu ofiisi ye bagambe bamala oziteeka ku akawunti zizaale balyoke baziwe bana be baatema ku iso kati tumuyine ayita ab'amawulire nga batandise okwogera obubi ku gavumenti tuli mu ofiisi ya prime minister main hall ab'amawulire bawuja ne boogera naye nga banoonya ssente nze banasituka kwogera namugamba tumuyine olina obuzibu
mwagenda mu nsiko ne muzaala mu baana b'abantu mwabaleka ne bataayaaya muzze wano mubonyaabonya be mwakola nabo abayise mwalya ssente zaabwe sente mmeka ne mugamba lubaasiba bali abasatu mwali mu ofiisi yo nga muteeka ssente nagamba nina obukakafu konze nzirina miliyoni 8 zaava ku akawunti bweti ne bweti nangamba gwoli jeno mu magye tujja kwogera nakuvaako awo erinnya lya jeno litandikira naye nga talimpadde mu kwagala alimpadde kunsirisa butajjayo ditero za miliyoni 8 ezo naziriire nakati tebannazifuna bakyali mu kooti kati jeno eri tumwine yafa yaziriddeko ezaki ezo anti tumwine yomu kubanga looni mu ba MP nga ina sente eza security zakwata nezibeera ku fixed account kumala ebbanga n'awolako abantu ne bazza nga kati bawira nti anitamu nga alina MP bawola tumwine yatuuka ekiseera nga naye awola weyafiira yalaga ennyumba ye ewaawo ey'omukyalo nga mpitirivu obulungi ne munange bamuziika bweru ate era we namugamba nti olina omwana mulina abaana bemutalabirira yagamba ekyo kya bulimba mulumba ero twawuyiramu nti waliwo omukazi yaleeta omwana omuntu amala kufa omukazi n'aguma omutima naga nti wano munzitirawo naye omwana ono waani ne Museveni olituuka ekiseera nga bamuwaayiriza nti alina abaana tebajja muwaayiriza pulezidenti ye pulezidenti musajja muzadde alina bameka simanyi naye muzadde pulezidenti Museveni muzadde anti alina bameka obaana abanankole tebabalabaana be balireeta tumubagobanga naye pulezidenti muzadde wagambira wano nti Bobi Wine musosoze yalaga abaana be baalina n'abazzukulu ng'akola pate nembeera ku puroguramu emu nenga nti waba musosoze nga gwagenda mu nsiko n'abantu 27 besaidi emu otulaze abaana tolina gwotulazeeko ogamba nti baweddeyo beebo nze nina omwana abaana abakuwaayiriza nti baanabo mujje mukole ki obatubuulire abaana abo waliwo kojja wa Jennifer Musisi bamuyita kinene namuyambako ku byettaka lye gye baziika maama wa Musisi yegayaaza entalo ne ziba nyingi nga bali munyagako naye byafuna ate alitunda mirundi 2 nekiwaliriza Jennifer Musisi okuziikulayo omufu maama we n'amugyawo bamuziika n'amutwala awalala nga tajja kubisobola andeetera omwana ng'afaanana President Museveni ne mugamba mwe mwagala byanfuna n'agamba nina DNA n'azindaga ne mugamba waayiriza ne mutembeeyako wakuteesa tutanaga asiri mu bitabo birungi ne Museveni biseera ebyo ne mutembeeyako ewamulowooza omanyi mulowooza wali omumanyi construction yazimbanga ennyumba za Museveni naye nga yamanyika nnyo ku mmeeri ezagwa mu mazzi ngagalo zijjayo ne bamulemesa tamala emirundi yamuyambako nnyo okulaba nga zivaayo naye nga ate baagala ssente ne muganza oyo tebaatuuka mu kooti ne muganza kakati omwana mugamba sisobola kukuba mu mawulire owaayiriza Museveni nja kunoonya paka ndabe oba owaayirizaani nengenda nenkola appointment ne speaker yali ampadde puroguramu ku BBS singa gwe mulamuzi nga palamenti yegisasula nemugamba waliwo omwana awaayiriza mukama wo ti mwana we naye njagala omuleeta wentuuka ku palamenti nzijayo gundi press card yange ya palamenti nibagamba nti ate ono konze guno mugugu gwa honorable speaker naga nti temujja kuyingira konze ate lwaki guno omugugu naga alage kaadi konze speaker yamuntumye nti gwe lwaki ogirina ne mugamba ono tagirina naga ate temujja kuyingira nenkubira PPS bamuyita Peter ne mugamba nina omugugu gwa gundi wano ne Peter nakubira abasirikale naga mumukiriza ajje ne mutwala n'ayogera maama wange n'abiri yasulanga gindi n'amugamba nti kyejja okukolera kiri eki pulezidenti ali mu north twali mu campaign bw'atuuka mu busoga nja kukubira mukukwasa ne basisita bo obaleete naye omwana omu yafa mu covid mu May speaker nga ava mu kalulu omwana Museveni lwajja mu busoga omwana yali mu kulongoosebwa
operation nga kiki yayo birwadde bijja n'atamulaba kati akalulu bwe kaggwa nemmanya nti wano ngenda kumutwalira omukazi yakamala okuliya agenda nakulya bwa sipiika nga nze manya ajja kuliya bwa sipiika nange nfune contract yange egende mu maaso ndeera kusimba mbagamba nti sipiika ekibalo kyange kiraga nti sipiika ajja kuwangula kuba alina aba independent tebawera olanya yamusinga naye nalina benm abawera alina n'aba opposition bamuwagira ajja kuwangula kati sipiika yali agenda ntebe nga bagenda lwamukaaga bagenda kulonda kamyufu olanya ne sipiika ani awangula ne tayebwa bonna bagala fulaaga sipiika nantumira azira yali akulira security we mu police nagambye omukulu agambye programu yagiwulira tuli mukubo tugenda ntebe naye agambye n'aba independent majority ye nemugaa kati sirina kibi kyenjogedde kamusabire bwe bakusimba ne president nantumira brigade y'omu nangamba Museveni agambye akalulu tandika kukola analysis ya DP era givueko kagenda kuba kakiyekera kati vyozi bombi nga tebanesize kalulu kagenda Museveni ne bakamubiramu n'agenda ng'akaaba n'abulawo yavaawo ng'akaaba mukazi wemu n'amukwata n'amutwala ewa nnyina akalulu bwe kaggwa Museveni ayogera mu kamwa ke tinaloonya tayebwa nga naye anyiiza agamba obwange 14 wakadaaga bwemugatteko namugaa gwe nja kuwa obwa chief whip n'ebirala bingi olulimi lwa tayebwa ne lukyuka okuvuga olwo president alwanyisa kadaaga kati bwamala omulwanyisa ate amunoonya nga bagamba omukazi agenda kwettuga agamba maama we omukazi mundabire muwe kwe kumuwaayo ekifo ekyo deputy prime minister ne minister wa East Africa naye ng'akyalina obusungu buki bungi neŋŋamba kakati ono mutwalira nti omwana ayeeyita wa president Museveni nga munyiivu kati baddiŋŋanyi kati omwana bw'akkiriza kati nsobola omuzaayo ne bagenda bamwegaana oba n'alumiriza kyekugambye nti bw'ofu abaana bo bajja kubaleeta nze siina era babakusibye abange bonna mboogera lunye emboozi yange kuno tesobola kusukakaawo tukome ku Otafiire kakati Otafiire ono nga tumaliriza ebyobugagga bye ye abitaddewo nawulirako ng'agamba Drake Lubega yali akyankalanye ne mukyala we omukyala n'ayagala bagabane ebyobugagga Otafiire n'avayo n'agamba nti mukwate ku byobugagga byange tujja kufaafa abagagga bonna tebateeka bya bugagga byabwe omanya gaabwe era oyo Drake lumu yagamba nti nze ebizimbe byenina biri naye nga ye mugagga singa ebizimbe ali mu 207 mu 83 mu Kampala wano kuba naye ekyo ekitunudde mu Hamu ebibiri ebi awalinga petrol station babirwaniramu ne muganda we ne munne Yanga oba birwaniramu oluvannyuma ne babatuuza ne bagabana buli omu n'azimba omu ng'atunudde eno endala simanyi bagiyita totala endala simanyi bagiyitaani kaakati abasajja abo si bangu era bayinza okuba nga ebizimbe si byabwe Otafiire bwe muddako waliwo ekizimbe ekiri awo ng'ogenda emuyenga kiriko inginiya wange yali building inspector wange Makindi omuyita erinnya ndyerabidde naye Minankole yakiriko naye ababodaboda bakugamba nti Otafiire ajja nakirambula ekiro bayinza okuba bamuwayiriza nga amufaanana kati bw'ogamba nti alina ebizimbe ewagundi tewali musirwa ateeka bizimbe bye mu mannya ge ate bw'aba abitaddemu abiteekamu n'amagezi kubanga nono ayinza okumwefuulira Drake Lubega mubanja $2 million yazinziba ogwe yazikubbaati nebo yamusindikira ne katambi kano yazibbaati yatuuka nga balwanira ebizimbe ne Muhanji bijjukira bulungi wano kwa Lusero Museveni nga yabatabaganya n'antuma ng'ayita mu beeka mukwano gwe muntu wa Yanga nange olwanya entalo nyingi jangu tuyambe ekizimbe kino tuyitire kuba amawulire nempita abamawulire Muhanji n'akikombe ekizimbe ekyo Muhanji afudde kati akiddukanya ebiseera ebyo ye basajja balaba mu mannya ga Muhanji
Museveni ndo yali agenda okujjamu yali ajje Muhanji nga bagenda kola endagaano Muhanji bamusasule kuba Sebaana bwakibawa yabawa emyaka 5 ne bakya developing nga bonna kati Muhanji bwe bamusiba onaddayo n'asaba lease Drake era n'azimba manyi bw'oyisawo emyaka 5 nga tozimbye bakikuggyako kati bwekiyitiira nengamba oyo Beka gwe bagamba nti ngambira Muhanji Drake andage ku ndagaano Museveni agamba Museveni yabawa agenda okumpa minutes nga nziraga Namayanja akola mulandisi mukyala wa Sebaggala ono wa masanyalaze nangamba izo minutes Museveni yazikola tabawanga ki lukusa mbuuza kikyonjo naye nakakasa nti minutes nga ngamba Muhanji Beka gundi Drake tinze nsobola okubakolera shortcut ekizimbe ekyo ne mukifuna olwo nga gundi awandiise ebbaluwa deputy attorney ebawa attorney general agaanyi yakola ne Kasirye enafunyeyo akaseera abagamba nti ekyo kibabawa temukikkiriza naye nga awandiise deputy nimbagamba nsobola obafunira Kadaga n'abawa ekizimbe ekyo ne Kadaga akigaba kuba kiriko obukakafu bwa attorney general Kadaga taba namba 3 niwe aba namba 3 ate speaker agaba ati ebizimbe gwe tomanyi maanyi g'abantu olabeko kati ng'abagamba nti kola ki tuwe manya muwala wa Yanga ng'agamba oyo atulimba Museveni alemutuwa Kadaga n'atuwa ko Yanga toligaya nga kyezinze oyagala sente mmeka neggongolo libojja kola njagala miliyoni 4 2 muzimpa kati ne bazimpa nengenda ewa mutabani wa Tamale mirundi John mirundi nampita mu mwami bamuyita Kamoga oba mumanyi watu mumanyi yakolako ne Sekikubo mu parliament omwo yali muyambi kamuganja galonda bite Tamale sagala mulaba mutabani tumanyiganye ne diru jengeno muwa gwosobola gikola ki ojugusa nga mugamba Drake bayine ettaka bo baki tani wa Tamale junior ganti abo bandi azamanyi milioni 25 ku diru endala enkadde sobola bakolera mpya nga tebansasudde nga nziza ya mawiri nga bagenda balaba Tamale junior nga bamuwa sente zi nga bamukola ki nga abakolera ebbaluwa nga akwataganya ne speaker nga agizanyiga ng'agamba nti nga deputy attorney general ayogera nga attorney general oli bw'atali temuyinza kugamba nga giwako n'abamilitale na poliisi yali emeddezaawo bavaawo mu nnaku ezi nga manja sente zange nakati tebazimpanga naye Drake ekizimba yakyeddiza oba Muhanji yakyeddiza n'abapangisa n'abasasuza alias kati nkubira abasajja balaba tigolemeside mu kizimba naganze ndiranda ntonteeka mu nsonga ezo ngenda kibakwasa Drake ng'akyeddiza abangamba tugenda kusasula tulina abamilitale tulina bitingi betusa olwo bakyazimba bino ebizimbe byenkulaze nakati tebazimbanga naye osuubira ozifuna ezo nazifiisa nsiibula mbagamba batuka ekiseera manyi nawe olwo butafiira ku bbala limu nga muntu waabwe mundu omwo ba Drake alina ettaka lyaguzeeyo Wakiso oli aligaaniddemu yakuliramu nga gayiye bwe baŋŋamba okubiyingiramu ne bagamba mumala kumpa miliyoni zino 2 zimwansasula biranja kukolera bwereere